nimpulanga zikutewa nisaba problem za Buganda zijja mu makole zikole ku bazukulu ba Buganda ekikulabira ku emwaite nyimba kajale yakulakulana wa mwanyi zikira omusajja amwitanga Bugingo erisajja musubuzi wa mwanyi ekintu kino kikole emyaka ng'etaano emyaka etaano ebizagiweddeko tuzimbe ekyuma kya Buganda kyabazukulu ba Buganda kirigamu kya omuntu bulamu obukendedde mu bantu omuntu bulamu ssebo obw'ekitiibwa bukendedde nnyo mu bantu naye ndowooza ekimu ku ebyo kwe kubula ekiiko nga zino okubamu obwomanyi nti January omwaka ogujja bwe gunaatuuka tugenda mu lukuŋŋaano bweruti nga simbagane ne gundi nga simbagane n'ow'ekitiibwa oluusi kyatuziyiza okukolako ebintu ebitajja naye emyaka etaano myaka ebeka tusisinkanangako bwe tuti oluusi omuntu asangibwa nga musiiwuufu afuna n'ekimwinula n'asibuukira ddala naggwayo omusaayi kwegamba Kabaka yakitaddemu amaanyi ate nga bamanyi Abaganda bawulira nnyo omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nabagambye wali bwe yakunga abantu ku bya siriimu mulaba ekigenda mu maaso bwe yakunga abantu ku bya Kabaka's Run mulaba ekigenda mu maaso kakati bano mbasabye nti nabo balwalinge behind omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogwaki ogw'omusaayi ate with Kabaka n'Abaganda teri kitasoboka era mbagambye nti wano bataddeko bakubyemu ttooki bagira beetereeza naye lwe balinda bano nga nkomyewo babeeko ne kye baŋŋamba nange nzeeyo amawulire kuleeta abasawo abalikola omulimu ogwo mu nkole ku Baganda ab'omu nkole n'abantu b'omu nkole bonna bakojjaffe bamaama bani everybody kijja kusoboka nakyo Eddakiika 23 ezalinga